Kyaddaaki omukago gw'abannabibiina gu TDA gulonze yali Ssaabaminisita John Patrick Amama Mbabazi okugukwatira bbendera kuwa pulezidenti mu kalulu akajja. Okusalawo kuno kulese omukago guno gweyawuddemu ng'ebibiina ebimu tebikkiriziganyizza na nsalawo eno ekiwaliriza FDC ne CP okuwagira Dr. Kizza Besigye. Mu kiwandiiko ekisomeddwa Ssenkagale wa DP Norbert Mao ategeezezza ng'ebibiina ebisinga obungi bwe bisazeewo okuwagira eyali Ssaabaminisita Amama Mbabazi. A clear decision based on an overwhelming majority was evident, namely that Honorable John Patrick Amama Mbabazi is the preferred presidential candidate of TDA. Ate ye yali Ssenkagale wa UPC Dr. Olalo Otuno ategeezezza nti omukago guno ekigendererwa kyabwe kyali kya kusimbawo omuntu omu yabeera ayambalagana ne President Museveni wabula si bantu babiri. We cannot speak and confuse the people to say there are two candidates. It is impossible under the TDA arrangements to have two candidates put forward, whether at presidential, parliamentary, or any other level. Mbabazi oluweereddwa akazindaalo okwogerako eri bannamawulire ku kulondebwa kwe akkirizza obwesigwa obumuteereddwamu ne yeebaza banne babadde avuganya nabo ng'oggyeko Dr. Kizza Besigye okukitegeera nti yasobola okuleeta enkyukakyuka bw'atyo naye yamukolagana nabo mu buli mbeera. To my fellow candidates, the Honorable Norbert Mao and His Excellency Gilbert Bukenya in absentia, I salute your sense of duty and your willingness to put our country first. I look forward to working with you, for it is your help I need and your help I seek, and our cooperation that our country desires and deserves. Mbabazi era asabye abantu bonna okwerabira ebyayita batunule mu maaso olwe banaasobola okuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Let us leave the quarrels of the past behind in favor of unity. Not a unity based on sameness, but a unity born of pragmatism and of a shared vision for our beloved country, Uganda. Ono ayongeddeko nti omulimu gwe boolekedde kwe kulaba nga bategeeza bannayuganda nti kati eggwanga terikyayagala byabufuzi bwa muntu omu, Uganda bw'eba eneebeera n'ebiseera eby'omu maaso ebirungi. Our primary focus must be on the future. We are fighting for the future of this country, and we are wiser and stronger when we indeed make this a focal point of our plans and strategies. Mu kumaliriza, Mbabazi ategeezezza nti baakulaba nga buli muntu yenna abeegattako okulaba nga bakyusa obukulembeze bw'eggwanga lino obwava ku mulamwa.